omwami kyava obuuzaako njagala kikaatiza. Waliwo enteekateeka yonna oba okwogeraganyizibwa kwonna oba enteekateeka ey'okukola oluguudo lwaffe, kubanga ffe nga bannabizinensi ekiwanga tubonaabona nnyo indati ne bakasitoma tebatukkiririzaamu atuuka mu kifo nga tasobola nakuwa mulimu olw'enfaanana yakyo. Then ekibuzo ekirala kya PDM emabegako awo last year mugwomwenda around ogwomwenda twafuna abantu okuva mu Centenary Bank ne batugamba nti waliwo enteekateeka ya gavumenti okuwa abakyala aba bizinesi sente ez'okuza bizinesi zaabwe. Bambi abakyala bangi bagenda twali ewa chairperson waffe ng'osasula omutwalo okugulawo account. Kati abakyala bangi bambi ng'olaba banyigirizibwa naye tebalina account mu bank ne bawaayo omutwalo gwe yaliguzeemu ennyaanya oba akatungulu ayongere mu ka bizinesi kaak'ennyaanya naye teri yafuna ssente. Bannakiwanga bwe bawali eyafuna ssente nga bayita aba PDM background ne bawogana ne bagamba babbi ekitegeeza enteekateeka za gavumenti abantu abasinga bazijjamu obwesigwa. Kati twagala ofuna obukakafu nti ku mulundi guno PDM bw'eba eri mu kujja wabeerewo enteekateeka ennambulukufu weewaawo nti abantu bajja kufuna ssente mu butuufu bwazo nga tebagiddwako ssente. Weewaawo senta byensanga ekiro bingi naye ngenda kubuuza ebibuuzo byange bibiri ku nsonga endala nga ebibuuzo bino bigenda eri ba kansa ate mulina obituddamu. Muwulidde ekibuuzo ekisooka njagala okumanya mwabawoze empooza ekola mulimu ki nga kasasiro atudde mu bitundu emmotoka ezazitwala kasasiro zaddawa. Ekibuuzo ekyokubiri mutuyambe mutya ku public toilets bamwe twetera bakatale tebalina we bagenda batujuliza toyi zonna muli mukusolooza musolo tuli banyiivu. So bangaaso mwena abalyo nga mweyiba nti pabalona agenda kukola byammwe abantu bemukulembera tutegeera era tuli banyiivu era buli omu atudde mu ofisi yange kozese bulungi kubera tujja bakyalira mu ofisi yange nga tubabanja ebintu ebyo. Mwebale nnyo. Naye ekibuuzo kidda eri abakulu aba poliisi. Mu kiwanga kyemanyi obulungi tulinamu poliisi. Naye lwaki abasirikale bava mu bitundu ebirala ne bajja ne bakwata mu kiwanga n'onoonya omuntu w'omupoliisi y'ekiwanga nga taliiyo poliisi y'ekiwanga nekutegeeza bulungi nti terina kyekimanyiiko. Then n'omala okugenda okunoonya omuntu mu poliisi eyo bamukutte tomanyi nsonga gye bamukwatidde bamusanze mu kifo ekikyakalirwamu bantu bangi. Njagala kubuuza abasirikale ba poliisi waliwo etteeka lye mwateekawo oba lye mwawa abatuuze abalina ebifo ebitakalirwamu nti mulina okukoma budde bwe butyo okukola, oba bwe musanga omukozi yenna akola ku bbaala oba ku pulu oba ku kawunta mulina right okukwata abaana abo ne mukwata n'abaclients baabwe abanywa abatalina musango era erutuuka ku poliisi. Kiikirizibwa omuntu tomutaddeko musango naye okumujja mukomera ng'osaba ssente? Ssente ezo ziba zakizibu osaba te ziba zigenda kukola mulimu ki? Waliwo ebyana n'abaana ebbaala ezimu ziba zikuba zikola nimuziyitako nimudda mu bifo ebirala nimuyoola nimuyisa abaana abo bemuyodde nga bali nimubayitako nibasigala. Lwaki bonna mubati mubatwala kyekimu baba muli banyikanya? Weebale nnyo. Omanyi obusungu bwenina ku kanso. Ekibuuzo ekyokubiri mbuuza ekibuuzo ekkubo lyaffe okuva ennama ffe twalyaki? Erinnya lyo ssebo ligende ku rekodi. Nze Musoke Godfrey Kikabi muzzukulu wa Kyagaba. Zino waliwo ekigenda maaso eky'omupiira ekya World Cup. Tumala okukola ne tugenda tulabe ku mupiira. Abasajja aba security ssaawa 4 emipiira gya World Cup gitandika ssaawa 4 bwe twandirabyeko okuba ekimu tuba tukyakola ssaawa 4 ogenda olabe ku mupiira
mwakayingira abasajja ne bajja wabweru tebabuuza gwani olina kireta kubikwogerako we bajja bayoola kifuna kiramu ne babatwala mu kkomera buli avaayo kusobola avaayo matwenda kyotawadde lwakiri bakujjako 5 ekirala ekya trade order bamenya abavubuka abaali basiika capati abakola emirimu gyabwe abatandise bukiyosiki ne mubamenya ne mubagoba ku kkubo mbwe essaawa zino mulowooza bali luddawa era mulowooza temusobola kwebuuza lwaki obumenyi bw'amateeka bweyongedde temwebuuza kube twamenya bo kati bakola ki mwandisose lowooza ku ekyo kati mubayoola mubakwata bizinesi zaabwe mwazitta ebyo byange ku meeza emu yalaba ng'okumenyera abantu amayumba kyekituufu kuba mmwe mwogera naye ate era mwongera omuwabula. Nandisabye ekitongole kya NEMA kimenya amayumba g'abantu namanve kampuni ziyimiridde. Ekyokubiri, taata mu buufu obwo tusaba bw'obuzzeeyo omutugambire nti Kiwanga tetulina buzibu naye ate twamulonda ne tumuwagira. Tusaba nti okuva ku mwala kale mita nga 3 zibeerewo eno okumenya amayumba g'abantu tenga n'abamu we bazaalwa bajjajjaba baabwe we bali eyanziza. Naye tugenda kwogera ku PDM, teri wa PDM ayogedde. Tujja kukaaba ne PDM naye ng'owa PDM waali alina otubuzaabuza kati ffe betwogedde byagenda okulinnyalinyamu. Naye y'ensonga eruma abantu. Ekirala nti mwamenya obuyumba bw'abantu mwe muteekako X ne mubasembezaayo abantu bali tulowooza nti mugenda tukolera luguudo naye enfufu etutta n'amazzi temutuwa kyokka mwatugamba mwatugata Kampala baali bulungi ffe mukono tuli bubi. Tusaba abakulu ba municipality ey'Eggoma mutuyambe okusobola okuba nga naffe tutambulira wamu ng'abantu abannansi. Bogedde ku security ababbi bangi n'abatemo bangi abantu bali kufa wano. Obugayaavu buli kwani buli kummwe abakulembeze olubaba ebifo nga mugenda kutuula mukola mwerabira ababalonze. Nze neebaza mukulu Kabugo nti ayogedde wadde yagwa naye ayogedde ensonga. Tusaba Ivan mbera mu Kiwanga naye enfuufu tusiseeko enfuufu nyingi batuga bagenda kukola ekkubo naye teritambula bitutabudde kubanga enfuufu etuyitiddeko obungi tuli wano enfuufu nyingi n'oba otunya wonawona ekkubo nga boolaba ku ground wano enkuba ngi okuva eseeta n'ova eseeta n'ojja ogende eri mu bbuto wonawona mu Kiwanga kutuuka mpaka bweyogerera okuyita n'ogenda mpaka wali wansi Coca-Cola wonawona enfuufu nyingi. Tusaba abantu bagenda kukola amakubo bateekawo bupande balaga nti zino kilometers ne ku Gundi road ezeta Ivan road naye tebakola makubo bitabudde batugamba ebbanga liizi n'abali bona abakulembeze batugambye nti nabo tebamanyi olunaku lugenda kukola baba bagamba abantu baweeyo ettaka mala okuwayo ettaka ate balinde. So nno twetaaga bwe kiba nga kyetaagisanga ekkubo ligenda kukolebwa kubanga amakubo agenda kukolebwa twagala service delivery abantu kuba ffe tubalonda ne tubasindika batuyambe ku service delivery. Bwe banga wali banka yagamba nti gatuyambe tukolera amakubo oba enguudo etuyambe twagala mataala wano tewali mataala obubbi bungi kubanga tewali mataala ekkubo bbi abantu bafuna obumenyi ku makubo gano abantu bakyakola ab'ebyokulya ab'ebyokunywa nanga bonda beera ebigere abantu bonna nga bali tebakyakola. Twetaagisa kuyambibwa tusobole okubeera nga naffe tubikola mu mbeera ennungi nene nnyo kubanga tetumanyi tulaba emmotoka nyingi nga zigamba nti zikuŋŋanya kasasiro bajjako abatuuze ssente ate nga municipality tugamba ssente weziri eziwa kasasiro okugwerera. Twagala kasasiro ayoolebwe awate kugubako watu ssente
kubanga bawa emisolo egimala bawa emisolo mu maduuka gaabwe wali omusolo gw'omutunga omukozi ng'omukozesa n'emisolo emirala tekyetagisa ate muntu musaba mutwalo gwa ssente kujja kasasiro ebuwe twagala abantu bajje abantu emmotoka zijje ziwole kasasiro kubanga emmotoka gavumenti nti yazisindika municipality bwezi ne ku district eziwola kasasiro ne ku division bweziri ono mukono municipality erina emmotoka nnyingi lwaki basaba abantu ssente kireetayo 15 oba 4 ensonga lwaki olaba nti omuntu agamba okwata omutwalo gw'emmotoka kamukwate nga nemusuule ku kkubo ate ekyonoona oluusi emyalo kubanga bamuwaliriza okumusaba ssente nga takola ki nga tazirina kyonoeto tusaba kasasiro bw'emmotoka bweziri gavumenti erina sa ezigula amafuta basobola okuteeka amafuta mu mmotoka ebisomba kasasiro ekyolubimbi okwenda mu kitundu kino ebyokwerinda tuli bubi nnyo obubbi bungi ate ekyo twayingiddwamu embeera by'obufuzi ti abantu oli aba bayayitamu tugeze bwa DP agamba nti mukyama asimba wenaalemu nedda mugende mukwata abantu mu kyalo ekyo bonna ababbi kubanga tebamuwagira twagala ba DPC n'abakulembeze ab'ebyokwerinda bonna okubyera ddala waggulu Ministry of Defence bawe amateeka agagumidde nga bagamba nti agali 10 bajje abantu abamenyi b'amateeka bakwatibwe bwe bamala okukwatibwa bagende bascreeningibwe aba bascreeninga nga beewo bennyininyini abalina obuyinza so si omuntu okuva kweno sinajja n'agamba ku polisi woli nti oyo n'oyo mubate bano mubatwale ku ekawuga bagende emikono ekawuga bagende balima nedda twagala bascreeninge gwe bakutte nga ava kukola bamuta agende akole emirimu gwe bakutte nga kikwamenya amateeka naye avunaanibwe twategeezeddwako nti mu bajeti eno yayisiza 2026 2027 sente zongeddwa ku PDM era netutegeezebwako nti buli muntu agenda funa kadde kamu nga sente zizijja ku akawunti ye kweziri n'abantu abasinga bafuna sente ziri wansi wa kadde 76,000 tetumanye endala ziraga luddawa twetaagisa okumanya ba RDC bakaawo ne bano ba Chief Development Officer twagala okumanya sente ezo ziragawa kwa batugamba buli muntu anafuna kadde alina okuba nga tasuza 15,000 mu makaage abantu abazifuna basuza emmotoka 5 mu nju lwaki abantu abateekeddwa okufuna sente za PDM tebaziteeka ozina kulaga za PDM mutwala mu byalo abali kuno tuwonaona n'enfuufu n'okuba nga tulina kapito agenda agamba yamba abantu ba wansi abamu nga tetufuna sente Susan esente za PDM bawa bantu bafaana batya era abantu ba wansi bayamba bafaana batya abamu nga tetufuna sente z'abantu ba wansi. Josephine Vice ya Person Kiwanga Mawoto zoni eri tulina ebizibu bingi sinaafuufu yokka abantu betulina bakyafu nnyo ate ndowooza kiva mu waliwo ababawagira kati bano abakolera muno babeera ne kasasi nakwata omuntu omunywa walagi ng'omusajja gulabi wali n'amuwa 10 oba 5 n'amutikka ekifuluusi n'akikuleetera ddala ku lubalaza naye nga akimuwa wakiwa talina ttaka wagenda kukola ki kukisuula tuli mu mbeera eyo embwa ne zittibwa najja n'akikusuulira mu fumbiraawo gwe n'otwala obuzibu obw'amaanyi nga weewonya obulwadde ate nga kyalubeerera nze nina omwami yajja emirundi kyakagamba omwami nti naye mukola kisyamu yamugamba nze nja kutta tonsiruwalirako ngenda kutukusa mutabani wange agende amuyambe yamusindika eri n'amusamba n'agwa musajja n'agamba wange omusajja abadde ansita mulese n'agenda ne bw'oliteekawo akapande nti temuyiwa wano kasasiro n'otekawo ne fayivu tebagenda kiwuliriza kati wano tuli bubi nnyo abakulembeze abawaggulu tebatulabawo kakati etunuulira omwalo ogwo naye nga waliwo abakolerawo tulina wano akatale ak'omubuulo tebalina toilets tebalina wadde kati basala bano babagobawo ne basala ne badda ku kkubo liri bwe bati naye batuula ku makubo era nga bwe baatuulanga abakulembeze babalyamu buli ssente ne babasolooza ssente
naye nga tebasse gamba muntu kuba wali chairperson waffe alina ekibangirizi kinene yali abagambye bwogera ne bakababamu oba bakipangisa oba bakikolerako mujja tutegeeragane kubanga luto yasooka nga babagobako yabaali basumye ne toilet ne bagiwa n'essiraamu owulira naye baana abakulembeze bagamba mbula ate bwemunagenda eyo tetujja kufuna sente nga ffe tuyisa bubi nnyo kati bba abaziryamu emmotoka weeziri lwaki tebajja ne bayiira abantu amazzi baabamenya ku makubo ne bwe beeyongedde enfuufu ebakola ki ebabonyaabonya tulina obubbi wano tulina obubbi bungi obw'emmere n'obw'amaduuka banze baali banyongyeke wange omulundi mukira kimu ababbi ne bajja emirundi ebiri nga bazze kulumba nga balina ebisumuluzo bwebiti masepiki buli kimu tulimu era nga abatuuze be bagamba nti poliisi wewe omutwala ku poliisi yakusooka okuddeeka tebabonerezebwa tebagambwako bwe bamukubamu nga ndaba bamukubyemu mumutagende kati mukuwadde ragi ate okwongera okola ki okubba tulina obuzibu bw'abaana baffe abatawulira ab'obuwala n'ab'obulenzi tulina enjaga tulina amayirungi n'enjaga abasajja abo bagamba batukwate kituufu babakwate lwa nsonga mbe tebalina budde buddaka kukola ki omwenge okunywa okuva ku ssaawa emisana bonna 11 mama ssaawa nnyo batonakutamu kiki kyekukwongerako okweyongera ku budde obungi beewogomamu mu mabaalo olw'emize eki emibi nga balina puroguramu zabwe zaagala Manager, I want to be very clear. I want you to understand me so well on the issue of electricity. We get shortages, we get burnt, our TVs are spoiled, our chargers, everything we have, all our electrical appliances, because of you, Bwana Umeme. Yesterday evening, I got the same issue. I personally texted Jocelyn. I think she's your director, because she's my OG. I texted her. She actually told me, let me look through it. But I'm lucky that I've seen you today. Everyone here has the same issue of electricity. Bagenda bwegat, negadda. Negagenda, negadda. Negagenda, negadda. Bulirwa kupenda fenna benanta bulirwa. Fenna babi mukituterereze. Mukituterereze ebintu byammwe ffe bireme kola ki? Bireme kufa. Sijja kwogera nnyo kamba wessaala. Tamale ssentebe w'omuluka guno w'NRM ate yafuna omukisa n'efuna tiketi ya NRM okuvuganya ku ggombolola eno engagga ey'Eggoma naye ne bivaamu bwe bityo naye olwawo ndi musanyufu. Twebaza olwabbalaza eno ebadde mu muluka gwange olwaleero era tusuubira nti ebyogeddwa n'ebinaavaamu okusinziira abantu bye babuuzizza n'obulumi bwe balina bijja kukolebwako abakulembeze baffe ffenna nga bwe bali wano eno nange muntadde. Ensonga ey'abawumeme eyogeddwako nungi nnyo. Batugezezaako tunyonya kubanga tuyita mu mbeera enzibu ennyo mu masannyalaze. Buli ssaawa kumpi bwe ziwera 12 ne ku makyawo amasannyalaze gavaako bwe gaddako bayinza omumala eddakiika 5 ne gavaako. Kati oli ayinza olowooza gakomyewo n'ateekako ebintu ate ne gavaako ate ne gadda. Kati tuma abantu basanze ng'ebintu byabwe bingi byokyeddwa amasannyalaze olw'embeera y'amasannyalaze. Naye twebaza mukulu abadde wano akiikiridde Umeme, manager wa Namanve Center eya Umeme eya UEDCL n'atunyonnyola ebizibu ebiriwo era tusaba nga bw'atunnyonnyodde era bibeere nga byebyo. Lwaye tumusuubira ate kubeera mu mbeera yaffe ya byabufuzi ye ey'amasannyalaze. Ensonga ya PDM weewaawo tusiima sente zoogeddwa nnyingi nnyo, miliyoni ziri 4 zaakagabwa ziri 355 era tusaba sente ezo zongerwemu. Abantu bangi nnyo mu muluka guno, bangi nnyo. Olw'okuba nti nnyo guno omuluka ate nagwo guleeta sente nnyingi nnyo. Tusaba n'abantu okuba abangi bannaffe abakulembeze balowooze nnyo ku kyokwawula mu divisioni eno kuba divisioni nnene.
tutunuulira omuntu ali eri ekitale eri okulinaana kyungu ewa sipiika ate n'omulala n'agenda n'abeera eri ennyanja paapaati buwava tutunuulira nga saaviisi tezituuka bulungi mu bantu twatuuka dda okusuumusibwa okufuuka divisioni ate endala so tutunuulire nnyo divisioni endala siyinza nyinza ogyeyagaliza nti ebeere nantamu ya divisioni naye ne seeta weeri ayinza okuba seeta divisioni ate nabali abantu basobola okufuna saaviisi za gavumenti ddala ku luggi lwabwe nga zibatuukirako ddala lwaki ekizibu kyokka kye tusanga wano katulira miliyoni 355 zigabiddwa wano omuluka ogulimu abantu abasukka mu mitwalo bali kumpi mu kakadde n'okusukka abakafuna ezo zokka ssente abantu abankuseere abantu ababonaabona abantu abalina ennaku abantu abeetaaga okukulaakulanyizibwa abayitirifu abali muno okubeera nga tulina miliyoni ezo zokka tusaba ekyo nakyo kitunuulibwemu abakulembeze baffe naddala ku MP waffe honorable Betty Nambooze bakireka politics aside ffenna tukiraba nti twetaaga division endala twetaaga okusuumusibwa tusobole okufuna empeereza ennungi eya gavumenti nga tulikola ki ffenna tuli wamu era nakyo kituukira ddala ku mbeera ey'okuba negombolola yaffe divisioni yaffe nga nnene nnyo omuntu abuuzizza wali nti balina kasasiro tuyinza okuba balina ebimotoka bya kasasiro ebyatendalingirwa 3 kirina okugenda ekitale kive ekitale kigende eddeki kigende ennyanja paapaati kumpi kilomita 10 kati wekinaaviira eri kyetoloola eyo ate kijjeero so tusaba nti ebyo nakyo bitunuulibwemu wakati byonna ne batuwa ebimotoka yadde 10 ebyakasasiro tebitumala nga eggombolola eno twetaaga eyawuzibwemu tufune divisioni endala tusobole okufuna saaviisi ennyingi ennyo ng'abantu tebalina ki kwemulugunya kwonna lwaki tulukola ategeeza nti wetutandika wetugenda okukola ebibuuzo ebiva mu batuuze naye wetumaliriza okubikola mu mwaka ogugwako tujja netubategeeza twateekateeka okukola bino tubikoze bino bituyinze era ne batuwa ku magezi so gwe mulamwa gwa leero disitulikiti egenda purezentinga ebikoleddwa bonna naye tukolera wamu so ebyo ebirumira ebirakira subira abatuuze bajja kubuuza ku nsonga ya emisango ekyogeddeko abantu abasinga ne bwayomba ne munne nga tebalwanye atukira ku poliisi yo tejja kubula kyekuteekako naye enkola entuufu yandibadde nti emisango gyesivo tugende kweyosibwa tuyambe okukendeeza obujulizi ku poliisi aye ne poliisi etuyambeko etugerere ekisa erabe emisango kulaba nti omusango wa LC eguuse wansi naye osanga omusango wa LC naye nebajjayo kintu kidogo n'osanga omujuzo ku poliisi awo poliisi ne bagiteekako n'obujenguzi naye nga kituufu so kyensaba tugenda kwongeramu amaanyi twayogera ne meya kamanda mufuko twabaddemu tusaba CLOs batambule wansi kubanga kino esaaya kyakkola tulina okulaga enjawulo wakati w'obukulembeze kati obuliko n'obukulembeze obw'emabega twakikanyizaako kulanga twejeereza abantu baffe emisango gya sivo kwatibwe basivowe nejja criminal kyogeddeko ekirala kyagenda mu maaso naddala basega bamwe nga bakeera okusa kinaffe tugulya ekiseera ekituufu naye osanga omuntu nga mande tumanda abeera mu kinywero ssaawa 2 bayita mu kamera zo tebamanyi nti zibalaba poliisi ne bamurumu kamera rumu yayo neraba nti omuntu naatuna wali essaawa ezi sequence eribwe nalanga okwebuuza akolawa zaali azijjawa so bwe bajja okuyola bayoola mwenna ekiviramu tugenda ku screeninga nalumanyinagadde okolawulasakola nampulira ziri sabalagagadde okwogera naye nga ziruse mangu ngenda kuziika wewala kubanga baguyita gwawasa nnyabo sigaye nti goma badde banywi nnyo naye njagadde okunokolayo zebayita dark sports nti bagizudde nti abantu abakozi b'ebibi bajja ne bafuula okuba nti banywi ba mu bbaala ajja ebbaala etandika 12 tiye najjawo essaawa ezo bw'anywa n'atwaliza paka 8 ng'abantu bakoze ki asobole okuba nti avaawo okugenda okumikinga tageti ye so twetaaga okucekinga embeera eyo ensonga ki mbalabula mbaga nti babaiko n'ebyokukola ne mu kaseera akatuufu naye tikikola makulu ng'abaana balese baayo bwe n'okwata ezandibadde ez'akameeza
n'osenyeza ku mwenge akiyite kusenyeza ku mwenge oba ogera bukeezi n'ofuuka waddanga ekiseera kijja kutuuka ojja okunywa omwenge ate omwenge oke nga ate ofuuse mwenge so kati wewala embeera eyo kubanga addiction ejjampala eventually addicted. Nsaba abakeera okunywa tweddeko. Osanga abantu kamera zino mulaba ng'ezitakola naye zinafuna omukisa nengendako mu kamera rooms ezo. Balaba omuntu ng'okera ssaawa 2 n'ogenda mu kinywero n'okikola wiiki ennamba gwe ng'otudde awo bagenda okujja okubakwata bajja babamanyi. So n'alumanya ne saalumanya bw'obeera mu kitundu ekyo ojja genda bakusunsulemu naye nga bali be baagala babakola ki ekyo mbalabudde bakanyisobola ekwagala ekola ki. So ojja kubaagaliza olukiiko olungi ebyo mbyogedde. Bwetuuka mu ofiisi tetusosola ani so mbasaba mwettanira ofiisi zaffe kuba kwero si wano services bwe ziri. Neebaza municipal nti nga Goma division ebyagiyinga twabiweereza ku municipality era n'ebikolako mu byo ndooza abajja ku municipality mulaba speedi theatre yaffe kwegendera wadde ejjo ly'abalamu njala kwebaza badokita abaliwo balongoosezaayo abakyala 4 era tebaafiiridde mu ssanya nga tweyamba ku medical store eri wali. So very soon mujja kulaba nga tuyingira ebyo naye sente zaba mu gavumenti eyawakati tezijja buzi era mpulira abagamba eyo nti kuba nkyasa wa Nuubu n'olukiiko luno tebajja bbawa sente. Gavumenti ewa abakoze oba kye bayita result based financing nti Gombe ebifunyeemu buli lwe tukola obulungi nga yeeyongera ki sente. Erimu twabirobinga njala kwebaza Dr. Konde omuwumuze yali musaala okulaba nti tulobinga okulaba nti status yaffe ya 3 olwa population ekuze tugirinyisa egende ku 4. So bekataligirya ejja kubiika maki ate nga mbasuubiza akaseera katono ejja kuba tugenze. Ebisinga bajja byogera nze mu ssente tubiwaddeyo. Mujja kulaba nti amalwaliro gaffe kati gettanirwa ezibadde health center 2 kati zifuuse 3 muli Nanta buli wakati tuli abalamu ne twakakola laboratory kati abantu babano basobola okugenda ne bajjanjabwa byabadde ajja ate bamwe agenda bakebera omusaayi oject naye kati byonna bikola ki bigwerawo. Nsaba mujjumbire nnyo amalwaliro gaffe aga gavumenti n'amasomero gaffe kuba Goma ekoze wansi wakoze ba gavumenti ba tubatadde kuninga sente bazisolooza aye ne tuzikozesa bulungi. Amasomero gaffe entebe tuzigawadde amazzi bitundu ebisinga bifunye bukeere badde teyina naye bwetuwogerera kati amazzi gagenda kutuuka paawo state of the art eddwaliro lyetulina ennyanja era eryafunibwa sente za ugift okuva mu gavumenti. Naye mbagambye n'abalala babyagala naye tebatumira bakola eri abo abeetegese ongera okweteekateeka tufune. Ngamaliza ebigambo byange wabadde Zamwat Karoli, Principal Community Development Officer, Kono Municipal Council. Olwaleero tuli wano Kiwanga Zone. Tuzze kwogera n'abatuuze obabuulira biki kanso byekoze omwaka ogw'ensimba oguwedde oba guno gwe tuli kumaliriza ate era batuwe ebirowoozo oba nga wa wetunaba kukola obulungi oba wa wetulina okukyusa kubanga services tuwapo. So tuzze wano basobole otuwabulako basobole otweyungako otubuulira maybe ebirala bye baagala ng'abatuuze tusobole okutereeza engeri y'okubeera nga tubaweereza bulungi. Tuzze naye ekirala tuzze obabuulira amateeka amapya ge tulina oba guidelines nga kati ku PDM tuzze obabuulira guidelines empya ge tugenda okukozesa baleme okubeera nga batambula mu ngeri y'obutamanya tusobole okubeera nga tetulwanagana nabo. Kati enkola eriyo nti twagala okubeera nga tukolagana oba tukwatagana ne ba stakeholders abali ku bitundu yengeri emu gye tuyinza okubeera nga tubaweereza bulungi nga tutambula nabo.
and then of course tuze na kubabuulira amakubo ge tugenda kukola aga GKMA emu kubeera ya Butto Kiwanga Butto gye tugenda okukola n'ekira kukolera awamu ate nobategeeza nti n'amakubo gano gennyini tukoze design zetugenda okugoberera kubeera nga tukole kubanga ekubo obanga terina design tebasobola tuwa sente zokuteeka mu kolas nga kati kyatugenda balondesa ebyakyuse kati memba omutuuze yenna ku kitundu kumuluka wadde nga tali mu gurupu asobola kubeera nga yewandiisa okubeera memba wa sako eya PTA. Ekirala nti kati tugenda first of all tugenda kubeera nga tukyusa obukulembeze naye ate memba alina okubeera wadde nga atali mukulu asobola okubeera nga bamulonda ku sako. Waliwo ishu emu nti buli mutuuze waddembe okubeera nga beeyungako ku sako ate waddembe okubeera nga asobola okampeyini nga ne bamulonda okubeera omukulembeze kuki ku sako. Munzikirize ali mukubajja saagala kubanga atembawa omulala ataliye kitegeeza ali basobo ne banyabo mukkirize tugayo